Yeah. Babara. President. Lawyer. Liar man, pull up on the camera and talk something. President sir. Atukoelewa no. Atugoba batia. President Sabula. President Tupewo. Beti kwa beti. Ina mungu katuna president. President Sabula. Ebabuzo mufulumya bitono tugenda. Njagala kwogera kikemu bangi. Mulonde wa Sabula. Bigambo bitono tugenda. Kwata bane mukwate. President olwayo mbadde. Yaman. Committee nkabadi abrupt batukubide kumacha. Nenda bango obuvunanyizibwa omunsi obuwummuza nzijeko mu meeting mpulirize. Era mpuliriza buli kibadde kyogerwa. Abalonzi bantumye nga baŋŋamba ngeze kugamba abatesitesi bakaluka kabeere either ka ballot oba ka mugongo. Era nga issue gye nazze okupushinga kyezize kyokka okwogerako leero. Nze banyonnyola nti abalonzi basaba akaluka kabeere either ka ballot oba ka mugongo. Nga bantu akaluka scientific kabatawanyaamu bakalabanga akaluka enkukutu. So kyemmanyi bakama bange bayinza bakiwulidde katulinde reaction yaabwe kubanga ne Babara kyabaddawagira ne Fulemu kyabaddawagira ne Mukunja kyabaddawagira yensonga lwaki leero wenzize ne Kabako kyawagira ne Raga Pimpi kyawagira nzize neero yawange mwami Sekanjako tuwulirize nga tulina amatu abiri kyemba sitegedde bulungi naye asobola okukola ki asobola kuntangazaamu. Friday wateekayo okwemulugunyako n'osaba bakweregister wazifuna zo. Leero yakati ate yayinza okuddamu register twazisaba era ne batuddamu nga basuubiza nti bajja kuzitunda naye n'okutuuka essaawa yakakati tebanazituma okuggyako kimu kyokka kye beekwasa nti balina ze bamuweereza ku WhatsApp. Naye amateeka si bwe gati bwe gagamba ebiwandiiko ebitongole ebiwandiiko ebikwatagana n'okulonda bibeera nga bifulumiziddwa nga biriko n'emikono nga bisayiningiddwa nga biriko ne stamp ngero oyo abifulumiza akakasa nti ebiwandiiko ebituufu. Yes. Bakuwadde ensonga lwaki bayongezaayo akaluku paka ali kakubwa leero ate leero muzize mu meeting. Mbeebaza nnyo bakama bange baŋŋambye nti bayongezaayo olw'ensonga nti looya wange ono yabawandiikira ne bongezaayo bongera okusomesa abantu ennonda eno naye ng'ate nze nkyali mu kwemulugunya kalulu kano kalina kubanga kaalaali si kankukutu. Bantu batono nnyo bamanyi enkola ya scientific wano mu Uganda. Ate ffe abayimbi ebyaffe biba nnyo byalaali kyova olaba abafaani abo twagala nnyo tukkirize public opinion yaabwe ngeze mu kalulu kano kubanga nabo bennyini weebali babaddewo in service be batuzadde be batuleze be batubeereddewo mu mbeera yonna. Kanyongera okuteeka obwesiga bakama baffe osanga banawuliriza okusaba kwaffe byebyo bibadde ebigambo byange. Singa banaagaana okafulaka okukkiriza ekyo ky'osabye ne balemera kutya science. Sagala kuba negative kati. Tewalabika mu debate ne bagamba lwaki tewazze mu debate. Bagiŋŋamba on short notice. Nze munange omulimu gwange gwa kuyimba bambukinga before. Ate neewala nnyo embeera eddawo nga sikuze. Kubanga njimitize emirundi miki mingi ate ffe okuyimba ye maama etaata. Kutuno tuli mu kalulu tulina okwefandingira. Nnyo ogenda nnoonye ssente ate zintwala mu buki muli gyonzi endala. Kati tosobola kuŋŋamba nti ate nkansolinge ekivulu kye nakwata edda on short notice. So naawe nalabawo ekituli naye kyemmanyi nawe bakitegeera. Baŋŋamba on short notice naye nina wenzibuka mu kuziika. Simanyi oba naabasanga ne basanga naye kumpi nansanga. Tulonda ekintu kimu akalulu kabeere fair. Akalulu tutiikinge tukasuuleyo kuba ate n'ekirala covid yaggwawo tewakyaliwo bya scientific ebintu byonna byonna baabigulagula buli kintu bakigula buli kintu era n'essaawa eno kyetuliko era tetulina kyetweraliikiridde si tweraliikiridde nga bantu tebalina ya time kyetweraliikiriddemu ko mikwano gyaffe nga tegirina network egiri ebundi bujjo egiri ekapcolwa egiri ewa egiri ekalamoja kuba ffe tuyimba Uganda yonna tuli mu mbeera embi nga tetumanyi nti ku ssaawa emu ze banaaba balonda megati ajja kuba yeebasa ow'e Bulaaya
airtime wa 10 oba 12 kati okulinnya basi ya mitwalo 3 basi ya 13 naye ate balanga kabako okuyimba eggulu kyanguwa wate bagamba okujjako e Kampala kuba Kampala wali headquarters z'emiziki n'ekisembayo bannange tulina okuba fair binekana kalulu atera sikaffe k'abawagizi tulina abawagizi obabuulira ekituufu kuba bwe tunabagamba ebyo mu basimu essaawa eno tubatereko voice note kuba voices tulina nnyingi tubeere fair kuba abawagizi bagala kulaba kintu kimu ng'akalulu kagambibwa nti KingSaha alidde vice president we ye gundi ye gundi okubba tebasobola kubba kuba kana akalulu kali fair nti n'abawagizi kati essaawa eno ogamba etya bw'ogamba otya ne bwe kagenda mu scientific ogamba otya abawagizi mbu nno Saha tebakalabyeko mbu bbazi zino zambuse no tetwambusa bba tugende tulonde KingSaha tugende tulonde ate kana akalulu bannange k'Abannayuganda k'abawagizi b'e Uganda k'abayimbi b'e Uganda singa kiba kisoboka nze mbadde ntane mukyala muwandiise kuba ampagira omuntu bw'alowooza nti KingSaha atidde akalulu okusinziira ebigenda mu maaso abamukyamu ate president azze ne mu meeting awulire abalala lwaki tebazze the president is all over time nange essaawa eno gana amasimu kuliko anagange tuli ku time oluzungu nga n'essaawa eno I can express what exactly on my mind what I feel we are winners and we already ticked and we are celebrating kyetuliko wano mwagala banamawulire mwagala nti akaviiri wadde osaze k'akalulu nga watuusizza n'oteekamu kala akaviiri ke kano ke bayita omukolo gwa Saha gwanyuma okubba tebasobola kubba kuba kana akalulu kali fair nti n'abawagizi kati essaawa eno ogamba etya bw'ogamba otya ne bwe kagenda mu scientific ogamba otya abawagizi mbu nno Saha tebakalabyeko mbu bbazi zino zambuse no tetwambusa bba tugende tulonde KingSaha tugende tulonde ate kana akalulu bannange k'Abannayuganda k'abawagizi b'e Uganda k'abayimbi b'e Uganda singa kiba kisoboka nze mbadde ntane mukyala muwandiise kuba ampagira omuntu bw'alowooza nti KingSaha atidde akalulu okusinziira ebigenda mu maaso abamukyamu ate president azze ne mu meeting awulire abalala lwaki tebazze the president is all over time nange essaawa eno gana amasimu kuliko anagange tuli ku time oluzungu nga n'essaawa eno I can express what exactly on my mind what I feel we are winners and we already ticked and we are celebrating kyetuliko wano mwagala banamawulire mwagala nti akaviiri wadde osaze k'akalulu nga watuusizza n'oteekamu kala akaviiri ke kano ke bayita omukolo gwa Saha gwanyuma oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo